Kano kabera ka ripota ya mbera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako byambeera z'obudde omwanjuzi Kituusa Mohammed. Ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi kitulaga nga omukuubo gw'enkuba gukyekuumidde ddala ebitundu ebisangibwa eri ebukiikakkono ssaako n'eri ebugwanjuba bwa Ssemazinga Africa wadde nga waliwo empeweevu nga zikunta ziva mu gabira g'e Congo ssaako n'ezo ezimu nga ziva eri ku Ssebuyanja Buyindi nga ziyitira ku nnyanja Nalubaale okwesogga ensi yattu. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera budde tusobola enkuba okutonnya mu bitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale nga Entebbe, Masaka ssaako n'awo Mubende bimu omusana gujja kwaka. Eri ebuvanjuba n'otusobola enkuba okutonnya bitundu nga Jinja, Tororo so nga ate Soroti omusana gujja kuba nga gwaka. N'eri ebugwanjuba n'otusobola bitundu ebimu enkuba okutonnya nga Mbaala Sokka so nga ate ebisigadde omusana gujja kuba nga gwaka. Eri ebukiikakkono otusobola omusana okwaka mu biseera eby'okumakya. Mbeera budde eno ejja kukyukamu era enkuba ejja kutonnya mu biseera eby'olweggulo mu makkati. Eri ebuvanjuba nawe enkuba ejja kutonnya ebbuguma kwa diguli za 28 kutuuka ku 31 ssaako n'eri ebugwanjuba enkuba nawo ejja kutonnya ebbuguma kwa diguli 24 kutuuka ku 31 Kasese Masindi. Ne ebukiikakkono nayo wajja kubeera oluwandagirize wabula ebbuguma lijja kuba ku diguli 32 mu bitundu ebisinga obungi. Bwe tugezaako ne tulaba mu kibuga Dubai omusana gujja kwememula kutuuka ku diguli 42, Nairobi 26 tuyinza okubeerako nawe